We tutuukidde ku byalo ebiwerako ebisangibwa mu muluka gw'e Butangaasi mu ggombolola y'e Masaba mu disitulikiti y'e Busia, tusanze abatuuze beemagaza oluvannyuma lw'enkuba eyatonnya akawungeezi k'eggulo eyabaddemu n'ekibuyaga okwonoona buli kimu. Ennyumba z'abatuuze empitirivu zisangiddwa ku ttaka nga n'abamu tebaasobodde kutaasa byazibaddemu. Nyanja okwa ano ni akwire abantu kubasa kutifula hayana hane muyaka kulima babaraka kuchoko bona bindu bikwasa abantu muyaka hani kuli kutia na makina kena kyona na nyumba eya mwanyi nazo ono Paulo yagude yona tuli mu kukaaba bukaabi naye omwana wange ono omuto nga ojjeko ennyumba n'ebirime tebyalutonze, ekintu ekiresa abantu beeno nga beemagaza ku ky'okuzzaako. Awonanga omuzira gwokka gwe guli okutonnya naye yatwononezeeko ennimiro zonna ebyakulya byonna bijanjalo kasooli buli kirime kyona. Crops were destroyed in the area, that is to say cassava, maize, beans, and a number of trees have been put down. You find that this area got some projects from NADS. Abatuuze bagamba ku mbeera eyabaddewo baagezezzaako okudduka okutaasa obulamu kyokka ne gye baddukidde enkuba yabasanzeeyo. Abaana babadde mu nnyumba omwo abaana nga 10 abazzukulu n'abaana ba waka wano, naye Katonda yataazisa butaazi okuleeta nti ennyumba we yagudde yonna n'egwawo nga yatandise okugwa nga mwebali oli n'asukka banne nga basuula bweru. Enkuba eyatonnya akawungeezi k'eggulo bangi bagamba baabadde baaludde okugiraba. Nagirabako nga nkyali muto nga mu 79 awo nagirabako yatonnya ng'eno naye okuva mu 79 sirabangako omuzira nga guno. Rehema Nankyo omutuuze ku kyalo Sigalame byagamba embeera gy'alimu eyungula ezziga kuba mu kiseera kino tamanyi kyakuzzaako n'abaana be. Subi lyaweddeko era n'amabaati gagenze naki n'enkuba kakati nsigadde bwereere ndi mu bbanka kakati banyamba batya kati sina kyakukola bawange yagenda nasigala wano n'abaana kati nekumma ntya n'abaana bange ate ennyumba zaabwe zaweddeko essubi. Kati bano bawanjagidde gavumenti okubayamba wakiri bafune gye beegeka oluba n'okufuna ekyokulya. Tulina kintu kyonna tetumanyi abaana baffe bagenda kusoma tugenda twola wa school fees tetulina banaye gavumenti mutuyambe. Muzeeyi Museveni